Era bwetyo bweri waba Rema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya olunaku lwaleero. Yes, aba celebrities bangi nnyo bonna tubalabye engeri gye babadde nga baselebratingamu Eid naye nga eyo wa Dr. Hamza yo bitambudde bwe bityo mpolampola buli kimu tujja kuba nga kikutuusaako byonna nga bwe biri nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu maaso n'amawulire ag'enjawulo. Munnange Maama Janat njogera ku Maama Janet avuddeyo n'agamba nti nange munnange kanjogere ku ebyo ebitambula ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda tisijja kusirika. Avuddeyo kwogera ku nsonga ya Zubeida. Jo nze Muhaye Betty erinnya erintunze mu ggwanga yonna nze Maama Janet Museveni ndi muwagizi wa muzeeyi ate ndi first family naye buli kintu kibeera mu ggwanga nkyogerako waliwo olwenkyogerako mu bubi naye kyala nenkyogerako mu bulungi naye olwaleero tugenda kwogera ku Zubeida. Zubeida leero kankwogereko mazima. Zubeida kusinziira bw'oli wandibadde tovuma bantu kubanga Zubeida wategeera bulungi nti wazaala omwana aliko damage. Sikuvuma nti wazaala omulema naye wakimanya bulungi nti olina omwana aliko damage n'ovumanga abantu. Alinga ki? Afaanana ki? N'ovuma abantu mu butuufu engeri gy'obadde ovumamu abantu nze badde sisuubira nti olina n'omwana afaanana bw'atyo. Wandibadde tonyegana bantu ate wande toleeta na mwana mu kamera. Omwana batulaga ekifaananyi ng'omwana yakazaalibwa. Omwana alinga kapa, omwana alinga enkima, omwana alinga embizi, omwana n'omuleeta mu bantu oyo. Omwana n'omuleeta mu bantu b'ovuma abantu ng'ovuma abantu bw'otyo. Zubeida weddeko. Todda omwana mujje ddala mu kamera oli mulaga abantu ng'amaze okusoma. Oli mulaga abantu nga bamaze okusoma. Zubeida weddeko envuma gy'obadde ovumamu abantu. Ate mwenna abazaala abaana ababi. Temudda mukulaga baana bamwe mu kamera. Abantu balina abaana abalina damage. Tugendeko ku nsonga endala eza mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Wano avudde n'agamba nti kyewuunyisa nti waliwo abantu abavaayo ne bagamba nti teri amunoonya era nti byonna ebintu by'abadde akola nti abadde ye kennyini nga yeekweka ate n'amala ne yeekwekula. Wabula onagambye temujja bitegeera nti naye mu maaso eyo mujja kubanga mubitegeera mpolampola bitya muno katuviire ku ntono. Atutandike wano. His Excellency Bobi Wine yasobodde okwemulula n'afuluma eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'emyezi 2 ng'ali ku dduka era ng'adduka lwa bulamu bwe okulaba nga tagenda mu mikono gy'abajambula. Ekintu nno kye yakola abasinga temunnakitegeera naye gye bujjako mu maaso awo mujja kukitegeera. Abantu abakeera ku makya ne bagamba nti His Excellency Bobi Wine tewali amunoonya. State era ng'egezaako okukakasa nti teri anoonya His Excellency Kyagulanyi era temwetaaga. Naye amaka ge emagere go nga gasiizingiddwa off era nga gasaliddwako. Abantu ne batuuka n'okumenya ne bayingira munda. Mukyala we ne bamukolako ebyambyone byonna nga basirise. Omusajja n'afulumya statement n'abagamba nti nadduse si bwa butiitiizi wabula nayagadde ensigazeewo omwaganya ogusobola okusigala nga nnwana nti omuntu yenna omulwanyi toyina kukkirizibwa kusibwa mikono girwana kubanga banakusiba emikono ogenda kulwana otya. Oli bwakwata nakusiba emikono nakusiba n'amagulu ogenda kulwana otya. Nti twali mu kaseera nga bannayuganda beetaaga omuntu agenda obbazzaamu essuubi. Eno olwana kusitula ssuubi mu bannayuganda kyokka ne state erwana bukubirire okulaba nga emalawo essuubi mu bannansi. So omuntu eyalina okulaba nga asigazza essuubi mu bannansi nga liri waggulu yalina kuba His Excellency Bobi Wine. So yalina okulwana bwezizingirire okulaba ng'asigazzaawo ruutu yonna eya communication eri bannansi. Wano wosangire embaata ezibadde zigamba nga oyo Bobi Wine tasobola kubeera muno mu Uganda nga gavumenti emwagala n'etamukwata. Ne General Yoweri Kaguta Museveni ku mulembe gwa Apollo Milton Obote yabeeramu muno mu ggwanga weewaawo ng'afuluukinga n'agenda Kenya n'agenda Tanzania sinaki n'abuuka n'agendako ne Sweden. Niye yabeerangamu golooza security ya Apollo Milton Obote
yali teyina bukugu busobola kukwata Gen. Yoweri Kaguta Museveni by that time. Gwe tokeera ku makya ne bakulimba nti security apparatus yonna eya state ebeera ekkiriziganya ne Fountain of Honor. Naddala gavumenti etutte emyaka 4. So kutunule welfare y'ebyebitongole ebyokwerinda naddala bano abawansi bano abatalina ziranka batali mu zi office bali bulungi. So this they got someone abasuubiza oku improving their life standard, and that someone ali kuduka. Oyagala kungamba nti bakano bamayinja bebateeka ku boda, bebateeka ku birodi buloko, ebijinji ebisuulibwa, bebateeka ku makubo bebaani bebali abalina ziranka bajenerali. Obulooza Gen. Museveni yali musiru okeera ku maca n'ateekawo akabinja nga ko kawuliriza mu yingira ke kalina n'amaanyi agasembayo waggulu aka SFC. Lwaki teyalekawo UPDF general engayo? Priorities z'akabinja ezo ziriki? Ogenda kubajja yeyo baleete bateeke ku borders ez'enjawulo. Kambuuzeemu kino Gen. Museveni kubanga ndabye abasajja abakulu basajja mivule ba Franka Gashumba, that's the narrative gye batambulizaamu nti Bobi Wine yanifulumye eggwanga lino singa Gen. Museveni abadde amwetaaga. Abaffe njagala okubuuza aba Issa abali bamukuuma bakwata baaki? Mwe you people kambabulire ekintu kino kimu nti Gen. Museveni yatandika okulwana okujja mu bukulembeze si mu 1981 ng'akalulu ako kawedde Obote mwe yawangulira. Gen. Museveni yatandika okulwana way back ku mulembe gwa Idi Amin mu 1970s ng'ali mu kulwana era ng'atandise enteekateeka ze. Njagala okubabuuza Gen. Museveni bwe yali agenda Sweden yayitawa? Yayita Entebbe airport. Mwagala kutugamba nti exit route yokka mu Uganda wano erina kuba ku kisaawe ky'Entebbe. Mugende mutunule ku kiri ku bodo kubadde okimanyi nti osobola okusala Busia nga tolina na passport n'osala n'ogenda n'oyingira Kenya n'omala n'odda, n'osala n'oyingira Rwanda n'omala n'odda. Mwagala kutugamba nti mutasobola fuluma ggwanga lya Uganda ng'akozesezza borders n'agenda mu ggwanga eddala then n'aboardinga flight. Tugenda kuba weemu ku emu. Olwaleero mmwe Gen. Museveni yageera ku makya n'akwata emmundu ng'alwanyisa a legitimate government ya Milton Obote. Naye bwe teteekereko ku makya n'ajjako Gen. Museveni bwa citizen obwa bunnansi nti ono kakati muyeekera tumuggyeko okubeera munnauganda. Teyakikolako. Gwe kyekikuluwuuzisa nti Bobi Wine atakutte na muntu alwana Gen. Museveni ligale nti Gen. Museveni okulaga ntakolagana naye akere ku makya amuteekeko amuyite terrorist amuteekeko gw'obutujju era amuggyeko n'ekyokuba nti munnauganda. Abasajja bo be bamanyi ki kye baliko. Okiwuliza? So his excellency Bobi Wine okwemulula n'afuluma eggwanga si kipya, ekyo kizze kikolebwa. Era abalwanyi ab'enjawulo naddala abaagala obukulembeze bw'eggwanga bakugamba learn oba always fight to survive, to run for, to fight for another day. Bobi Wine tagasanga alimida. This government can neutralize Bobi Wine. Ate bannansi bataddamu ne batabaako na kye bakola. Olwaleero abali mu kugamba Bobi Wine nti mutiitiizi yadduka be bantu be bamu abatasobola kuyimirira ne balwanirira Dr. Kebbi ali emida omwaka mulamba kati. Ensonga za byabufuzi era nga tukyayongera ddala kubanga tunuulira biri bitya bitambula bitya. Ate tubadde tukyali awo munnange Ntubwa Kana Katambi ng'ono aynako naye byalambulula. Era ate olumaze okubyogera ono nagezaako naye okubanga abimulisaamu tooki natunyonyola
ebintu nga bino. Omukulembeze ateekwa okubeera ng'ali gumite nga bwe mugamba abavubuka. Njagala okutegeeza bannayuganda nti ffe tetufunangako ddoboozi lya gavumenti nti lyagala okukwata mwami Kyagulanyi olw'omusango guno oba guli. Naffe tetumanyi era tetulowooza nti Kyagulanyi alina omusango olw'okwesimba ku President Museveni. Tetugulaba ne gavumenti tegambangako nti erina kyemuvunaana. N'olwekyo twagala ffe okukoola kulembeze munnaffe mwami Kyagulanyi akomewo tutobe. Ogamba otya mwana wa maama? Bebo. Bebo. Bulijjo abalwana okugezaako okusiiga ekifaananyi ndi His Excellency Bobi Wine talina kyasobola era talina kyamaanyi kyakoze ku ludda lw'opposition. His Excellency Bobi Wine eyakamala emyaka 6 kakyanga atandika gamba nti kati ali mu kiyitibwa active politics era agenda kuvuganya General Museveni. Aba basajja from the start babadde ba frustrating His Excellency Bobi Wine. Mukimanyi bulungi nnyo Daktari Kizza Besigye ali mabega wa Mitayimbwa yakwatibwa n'asibwa. Naye nga Daktari tannaba nagenda mabega wa Mitayimbwa yagezaako okukumaakuma n'okukubakuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert teyamwesamba. However much banne batambula nabo baali bamulagirawo lunye nti oyo His Excellency Bobi Wine ffe tetugenda kukwatagana naye. Tasobola. Era His Excellency Bobi Wine luno lutabala lubaddemu bwa Namunigina. Kyali kyetaagisa ne Dr. Kebbi mukomera gyali eruzira okusindika mukyala we Winnie Byanyima aweeyo ku buyambi obwetaagisa His Excellency Bobi Wine. Naye Bobi Wine yakuba campaigns ezo zonna n'azimalako ng'ali bwomu. Enalwana General Museveni, enalwana ne banne abalowooza nti Bobi Wine yabajja omugaati mu ngalo. Aba balowooza nti bo basoma nnyo bakuguka nnyo balandi friends tebasobola kukkiriza muvubuka avubudde mu gete eri ajje abategeerere nga bwe bakyogera. Ajje abakulemberemu mu lutabaalo lw'okulwana General Yoweri Kaguta Museveni. Now here comes nti Bobi Wine oluvannyuma lw'okubeera frustrated ng'avudde mu kalulu ng'ayimiridde bwa Namunigina bw'ati. Amaka ge magere ne gasalibwako. Mukyala we n'ayisibwa bubi. Onfuna bulungi nnyo. Nadduka n'atandika okuliira ku nsiko. Bano be bantu be bamu bakugamba mbu bo gavumenti tebagambangako nti enoonya His Excellency Bobi Wine. Era okuvuganya General Museveni si musango. Ninga beerabidde ebyambyone byonna ebiyiti Kyagulanyi His Excellency Kyagulanyi byayisiddwamu mu campaigns. Nikati omuntu gavumenti gwetanoonya amaka ge gaba gasalibwako kuki? Omuntu gavumenti gwetanoonya lwaki bukeera ku makya mukyala we n'ayisibwa mu mbeera etyo? Omuntu gavumenti gwetanoonya lwaki bukeera ku makya ba deputy president be basatu? Honorable Mwanga Kivumbi alimida. Zedriga Walu yawambibwa. Ono w'omwankole omwestern naye yawambibwa. Kati bw'olwaliro bw'okeera ku makya nga nze nnuwa mutwe nina ba deputy bange. Kale ekyokulabirako katukiweere ku PFF. Bwe bukeera ku makya nga Ssaalongo Erias Lukwago yakulembera PFF. Gwe lulu ne bayiga ne bakukwata. Ssemujju Nganda ne bamukwata. Arnold Kayija ne bamukwata. Kati oyinza okuŋŋamba nti Ssaalongo Erias Lukwago gavumenti temwetaaga nga bano banne. Oyagala gavumenti eveeyo ekwatuliye mu lwatu ndi kati oyo Bobi Wine tumwetaaga alina omusango nga ddiro yali ekikoze. Dr. Kebbi we baali bamugye Nairobi ne Obedi Lutale. Gavumenti yakugambako nti Dr. Kebbi tumwetaaga ku misango wegiti ne wegiti. Oba bakeera ku makya Dr. Kebbi ne bamugye Nairobi. N'owulira nti bamukwatidde Nairobi bamukomezzaawo wano. Nti bamusimbye mu kooti nti yazizza omusango. Kuva ddi nga gavumenti ya General Museveni egamba kakati gwe tukwetaaga tugenda kukwata olina omusango bweguti ne bweguti. These are the people. Gwanga lyetaaga omukulembeze ali gumite. Omukulembeze ali gumite kuti.
nze mbadde ngamba nti kiki nti omunafu atasobola avuddewo mwandibadde mwegazaanya kikiri nti oli tasobola era tasobola kulwana General Museveni era project ye mmwe etali project ya General Museveni olwaleero mwandibadde mutulaga nti muyina ekyenjawulo kye mutaddewo era kati mufunye omwaganya okulwana General Museveni naye look ene opportunity yonna gye mufuna okutunulako mu kamera mulumba His Excellency Kyagulanyi erinnya Bobi Wine ku mimwa eritabavaako olwaleero njagala okubuuza nti gwe oyagala okulwana ne His Excellency Bobi Wine Dr. Kebbi ali Mida omwaka mulamba n'ekitundu mukoze eki Dr. Kebbi okuva emida obudde olwaleero bwe muli mukumala mukulwana His Excellency Bobi Wine mbuuza obudde buno TV ze mutuddeko radio ze mutuddeko program ze mukola ku YouTube mbuuza lwaki temuzikoze zonna ng'owanga mu butunuuliza Dr. Kebbi tukimanyi bulungi mumwe abamu opposition mwe muli abalumiriza Dr. Kebbi ndi yakwatibwa mu misango gye yakwatibwamu nti mituufu mumwe opposition mulimu abalumiriza Dr. Kebbi okumuwa obujulizi kyova olaba ne mu kooti abamu temulinnyangayo era ne mukomera temusobola linnyayo mulaba tuvola olwaleero ne musango gwa Dr. Kebbi abajulizi tebaagala kubaanika kubalaga mulojjodde lwansonga bali mumwe mwekambabuulire bano abantu we bati baaliwo ku mulembe gwa Paulo Kawanga Ssemwogerere bano abantu we bati baaliwo ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye bano abantu we bati babaddewo no ku mulembe gwa His Excellency Bobi Wine ekintu kye basobola okukola kiri kimu ku frustratinga ku blaminga na ku critiquinga tebajja kujja ne solution to the problem kubanga bano their main cash crop is His Excellency Bobi Wine ayagala okwetunde wa General Museveni ayagala okulaga nti akola ayagala okubeera compensated yenna ina kulumba linnya His Excellency Bobi Wine wayinoteeka mukamwa tuli tukyali ku nsonga za mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okubanga essaawa ya kakati yadduka oba yafuluma eggwanga naye nga ntikyewuunyisa nga waliwo bapolitician ate abamu nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga nabo bavayo ne bategeeza nti tetunalabayo muntu amunoonya nti oyo ali ku hide and what seek and hide nti oyo simanyi ali mu katemba we nti oyo ate ali mu kubanga azannyira ku bannayuganda kubanga talina ansa ey'okubawa nti ayinoonya ngeri gy'abejjako kubanga talina kiddako ebigambo bingi ebyogeddwa era nga mwenna ndowooza abasinga obungi mubadde mubiwulira era abamu ne bagamba nti oyo taba kibanda naye gye biggweredde mpola ndowooza mujja kubanga mufuna ekituufu era nga munnyonnyoka nga tuvuddeko ebigenda mu maaso e Masaka mubiwulira era ng'essaawa ya kakati tukyalindiridde ebinaava mu kkooti nabagambye nti sayidi kati ziri bbiri abamu bagamba bali ttiimu maama abamu bagamba bali ttiimu namwandu naye ng'ekituufu kyekiriwa waliwo akatambi kali wano eno omwami yagambye nti buli alina famire wuliriza ebigambo bino nti bikulu nnyo naddala nti osobola okubireetinga n'ebyo ebigenda mu maaso mu famire ya mwami Bitanda eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kavidiyo kano ndowoozezza nti kakulu okabateerayo byabigambo byayogerwa omu ku baziisa bali bazze okuziika omukulu amanyiddwa nga Batalinga ya Fred bamuziika mu bitundu bya Gombe eyo mwezi gwali gwakubiri naye information nkulu giwulirize mwabaawo omuntu yeesiriwaza okujja otegeera ebintu bya Batalinga ya kubanga amaze okufa teyazaalibwa teyakola bintu bye famire ekika kigabane yakola bintu by'abaana be babe bulungi temusungira wano mumanyi mwina olugezigezi bakojja emandwa ne Lubaale ne mumuyita mugende mumuyitire ewammwe wano temujja omuntu abatanaba nakutukako nsingo ne mutandika okwoza ye musooke mutulaga ebyo ffe bataata abato taata ojja kuba n'ekitiibwa ng'okumya eby'Abatalinga ya naye bw'onooba oli musiru ne taata obugezi bwo tebujja kulabika mwabasumba abalona mutuyambe famire zirina olugezigezi webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kimu wano ojja kubanga okifuna sigala naffe tovaawo